Abakugu mu by'embalirira beegasse ku babaka ba Paalamenti okuwakanya ekiteeso ekya gavumenti okussa obutitimba bw'ensimbi mu by'okwerinda. Kinajjukirwa nti mu mbalirira y'eggwanga gavumenti gy'ereeta mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja yabumbye $1,100,296 nga wabula ku zo eziriwo okusaasaanyizibwa ziri obumbye $2,371 ng'endala za kusasula mabanja. Ku bumbye obwo $2,15371 gavumenti yagala ebitundu 3.4 ku buli 100 bugende ku by'okwerinda, ebitundu 26.9 biteekebwe ku by'obulamu n'ebyenjigiriza, ebitundu 15 ku buli 100 ku kuzimba enguudo, ebitundu 5.6 ku by'obulimi, ebitundu 4.8 mu gavumenti ez'ebitundu, n'ebitundu 4.3 ku by'enkulaakulana n'ebirala. Wabula kino bakiwakanyizza nga bagamba nti okuwa ebyokwerinda ensimbi ennyingi bwe ziti kikontana n'enteekateeka y'okukulaakulanya eggwanga oba National Development Plan eyokusatu. Essira mu NDP3 kisinga kuliteeka ku okukulaakulanya abantu b'eggwanga. Naye tulaba nti ate eno bajeti essira esinze kuliteeka ku byokwerinda. Programu empya omuli eby'obulamu n'ebyenjigiriza kati gye bayise the Human Development Program yedirira naye ate nga teyadakawo esooka nti program erimu ebintu bingi. So wadde nga gavumenti bwetulaga kati eraganga omulimu ssente ezirimu banja bazigabanako. Bano bagamba nti mu kiseera kino ng'eggwanga ligezaako okuvvuunuka okukosebwa okwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19, ensimbi ennyingi zandibadde zissibwa mu by'obulamu, mu by'obulimi ssaako n'okuyamba bizinesi entonotono okudda engolo. The NRM is serious that health is a priority for these 5 years. Our argument is that when you make commitments, it must be matched with resource allocation to the sector. Nga tuloza nti kati olutalo oliwo mu Uganda wakulaba nti abantu beja mu bwavu COVID bwebakwako kubanga abantu bali bubi. I would believe it would not be in place to keep borrowing money. We are not using it, we are not absorbing it. People are needing services at local government level, and even some of the money that is supposed to actually go to local government are still at the national level. Wabula ye akulira eby'embalirira mu minisitule y'ebyensimbi Kenneth Mugambe ategeeza ku lukomo lw'essimu nti abateesiteesi mu gavumenti baatunulira eggwanga kye lyetaaga okudda engulu era nga kye baaleeta mu mbalirira eno. One is to address issues of security. So security has got a big chunk of the money. That is number 2. As I said, we have addressed issues of sectors which were directly affected by COVID, and this is largely health, by providing money for the vaccines. Number 3, we have addressed issues which will impact on the economy in terms of providing resources that will enable the private sector, both in terms of reducing the cost of business of the private sector, competitiveness, but also to enable private sector access credit. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'embalirira kaakuddamu okutunulira embalirira eno olunaku lw'enkya, wabula abakugu bawadde gavumenti amagezi okukozesa ekiseera kino ng'embalirira tennayisibwa okutereeza ebirowoozebwa nti bikyabulamu.